Amawulire getufuna wano ku Newspark Channel gannaku gakabya ate nga geeraliikiriza. Kigambibwa nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi munange mbu yawambiddwa. Ge mawulire getuli mu kufuna naye tukiddamu mbu yawambiddwa. Ene Newspark Channel subscribinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section. Tugakuletedde mukwano akkiriza tuberenga ate tugakuwa osobola okuleka obaka bwawo mu comment section. Okusinziira ku Fred Lumbuye ono avuddeyo n'aleeta bwino omukambwe eyeeraliikiriza era akaabya n'amaziga. Ono ng'agamba nti munnange Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi mbu yawambibwa era nga yawambibwa ku lunaku olwa Mande. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka yali yafulumamu mu ggwanga ly'ettu Uganda era teyasobola akubeerawo ku lunaku olwa okudduka emisinde egy'okuba nti nate tulwanisa akalwadde ka Mukenenya ate era teyaliiwo ne kujjaguza amazaalibwa ge agakwatibwa wali eri Najjanankumbi wakati mu kuba nti nate bamusabira. Wabula Katikkiro yavaayo n'ategeeza nga Ssaabasajja Kabaka we yali yagenda ebweru okuba nti no akeberebwa n'atasobola kuba nti akomerawo mu budde. Kaakati nno okusinziira ku Fred Lumbuye aleese bwino omukambwe n'agamba nti Ssaabasajja yakomawo ku Mande wabula mbu yawambibwa. Amawulire getufuna go geeraliikiriza we gaba nga matuufu kiba ate ekyeraliikiriza. Era Fred Lumbuye avuddeyo n'abaako baanokolayo nga bulijjo ayina baanokola ku nsonga eno era baagamba nti no bwe bali emabega w'okuba nti nate Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bamubuzaako emirembe kussa n'okuba nti no awambibwa. Mu bamu ku baanokoddeyo kuliko President Yoweri Kaguta Museveni, kuliko Katikkiro Charles Peter Mayiga, kuliko Omulangira Wasajja. Abo bonna munange Fred Lumbuye abanokoddeyo mbo be bamanyi amayitire ga Ssaabasajja Kabaka mbu era be bali emabega w'okuba nti nate bamuwamba oba awambibwa. Katubere nga tukuwa obutambi buno obeere nga ate omwewulirirako naye amawulire we gaba nga ate munnange matuufu kiba kya nnaku buli omu waali abeere nga asabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kubanga okusinziira ku Fred Lumbuye mbono yawambiddwa era ali mu buwambe bwe bityo nate webiri erudda eyo. Mu mawulire amalala Crystal Panda Bambi omuyimbi ono ate nga munnange munnamawulire avuddeyo n'aleeta amawulire agatali ga malungi. Mulaba abantu kubeera nga baseka, mulaba abantu kubeera nga batambula naye ng'ate balina ennaku. Ono n'agambye nti munnange tajja kwerabira ebiseera bya COVID. Omukyala we yali bweru wa ggwanga era ng'ali lubuto wabula we yazaala ate omwana teyasobola kusimattuka. Omwana we n'abeera nga yava mu bulamu bw'ensi eno, omwana we n'abeera nga yafa. Ekisinga n'okumuluma nti teyasobola kulaba ku mwana we era teyasobola kuba nti nno aziika ku mwana we. Yoyo Crystal Panda. Bwe tweyongerayo ene Newspark Channel subscribinga likinga aterekawo obubaka bwawo mu comment section. Kaakati nno tweyongeddeyo waliyo avuddeyo n'akonfesinga n'alyoka agamba nti yejjusa okuba nti nno yalowoozaako okugwa mu mukwano ne full figure. Mbu yejjusa era agamba bannange yali kuki okuba nti no yalowoozaako okuba nti no agwa mu mukwano ne full figure n'okuba nti nate yamwegomba. Mu mawulire amalala mukyala Musuuza Omubwati olwo tuba twogera ku Minisita Nyamutoro ajja agenda mu maaso n'okuba nti no alumya
akyagenda maaso n'okuba nti nno alumya ate nno munnange kyazuuliddwa ng'ono ne dansi kirabika Eddie Kenza mumutendeka kubanga ka dansi mwekali twagala tubeere nga tukuwa ku ka vidiyo munnange mwe yatemedde dansi era n'oluyimba kwabaddeko olwa Sitya Loosi n'omulaba nga akkirira minisita n'akkirira ne ŋŋamba nawe ka video nga woli mu kukalabaawo atuyinza ate obutakateekako kubanga munnange olwa copyright naye nga woli mu kulabaawo minisita yabadde ate atema dansi ng'ali wamu n'abaana ba Ghetto Kids munnange era nga ka dansi mwekali anyumirwa bulamu asanyusa bulamu bwe anti relationship etambula nga we baagibala okitegeera n'omukwana ensonga n'ate bwezite weziri bifaananyi no bifulumira kumukumu bifaananyi bifulumira kumukumu olaba ekifaananyi ekyo munnange nga Eddie Kenzo ali n'omwagalwa we omubwati minisita bali mu gomesi Eddie Kenzo ali mu kanzu kwegamba kapeeno ng'ogirabira ddala nga banyumidde ddala bwetyo naye tutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel subscribinga likinga aterekawo bakabwawo mu comment section.